Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku nnima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, cabbage, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Okay, tukwanirizaako nnyo gwe omulabi waffe omulungi ayeekumidde ku mukutu guno ogwa Farm Business Uganda. Tukomyewo nate gwe naali okubanga otuwulira. Omanyi kati tetukyayagala nnyo yimirira engeri gye tunyumye nnyo. So obulamu bwagondamuuko. Olumu twayimiriranga nnyo. So oluusi n'otuuka n'owulira nga ebigere bikufuyiridde kubanga omukulu ayinza okwogera n'owulira nga akutemera ekintu nga toyagala akome. So okusalawo tutuule era tuli ku faamu wano eno. Bakagula eno gy'olaba biyumba bya nkoko lwakuba tubikutte nnyo tojalaba buteeti naye mune butimba naye oyinza owulira mu bakagula ndi enkoko. Naye ng'olwali tugenda kwogera ku nkoko tugenda kwogera kukulaga ku cabbage eza Mr. Godfrey Lubaale omu ku balimi baffe era omu ku balunzi baffe. So tugenda kulaga video tugenda soma ku cabbage olwaleero. Tetuli mu nnimiro tuvuddeyo tuva kuvaayo tugamba nti katuge tutuule wali wamu kubanga tubadde tumaze obudde buwanvu nga tuyimiridde ate era nga tutambula okutalaga ennimiro. So video ezo nga bw'oziraba era nga bw'ogenda okubanga oziraba nga tugenda mu maaso nga tusoma ng'era tuyiga za nnimiro. Ennimiro esaazi nene tweteekateeka kulya ku ssente kufuna kwegamba tweteekateeka Christmas weetuukira nga kwegamba ffe tuli steady. So nkusaba subscribing ate era liking ate era sharing. Ebigambo bikuwa malo subscribing liking. Liking video obo jongerayo gwatanaba yamalo subscribing kati ate era omalo okulikinga akantu kali akalo sharing. Bako abantu bo sharingira bako groups zo sharingira bako group zo sharingira abantu bano bafuna amagezi gano. Oberenga amagezi ago togesigaliza wekka omanyi gwoyinza okubeera nga sawa tunabafuna opportunity naye ngo okyagade naye oyo gwona sharing yanaalaba nabako ku video nabako ku basajja bano nabako musajja ono munanga ajja kubeera nga akiteeka mu nkola bakusooke linki gye wampeza nagikolamu era nasoma. So twagala okubanga tukusaba ekyo gwata subscribinga channel ojongere yala video zino zizanya ku Farm Business Uganda era ne zizanya ne ku kulima n'okulunda
Uganda naye nga zisooka zizannya ku Farm Business Uganda bwe zimala ne zizannya ku Kevima Training Center kubanga tuyanda Kevima Training Center Uganda Limited. Godfrey Lubaale mbalaba comment sebasijja kuteeka mu comment buli tukuwa ekitiibwa bane abantu bakwagala so n'abantu bajja na commentinga Godfrey Lubaale ffe kyetwagala nga Farm Business Uganda ate abalimi betuleeta bakkiriza okutambulamu naffe mu mbeera efaanawo tusooka obuze ku balabi bo abalungi koza abalabi baffe mwenna abali enyo nsanyusa okubawulizaako nate amannya Lubaale Godfrey asangibwa ku G&A Mixed Farm faamu eyogeza abantu obwama anti etambulira ku mutindo faamu etambulira ku mazima nga tebulankanya 10 kya muntu gwe kyoba okiteereddeyo kyonna ofuna kye weetaaga bakubiriza bukubiriza nti bannange bonna abali eyo mutugezeeko mutuwagire mufune ebintu eby'omulembe ng'era si ekyo kyokka naye n'okutwebuuzaako oba oli awo n'okutweyambisa okuba nga tubalambuulako naffe tukiina mbuzibu yesebo naffe tukiina mbuzibu so tulina emisago liffe Lubaale abalimi bonna boolaba kuno bakiza otambula naffe waneeno naye nga tusobola okuyambako ku amagezi nga bw'ayogedde nti singa ojja abantu abamu asobola okujja ng'ayagala mumutandikira ekintu omu najja ng'ayagala mumuwa amagezi ate omu najja ng'ayagala mumufunira ekintu ebyo byonna tubikola enamba enseffe tuli nnyo mu gundi enamba ziri mu kalango kitegeeza olaba vidiyo eno dda mu kalango enamba zisomebwa eza WhatsApp n'ezali za WhatsApp nayagala okuconnectinga ku Mr. Lubaale tusobola okikola naye nga abalimi bonna boolaba bakkiriza okutambula wamu naffe mu mbeera efaana bwetyo waliwo kino kimanja kugamba naye nkyerabidde nendowooza naba nkijjukidde tujja kubanga tweyongera olwaleero tugenda kusoma ku mboga nkijjukidde bannange eno y'emu ku vidiyo kati eddirira ezisembayo ebbiri eza Mr. Lubaale ez'enkoko nkiddamu vidiyo ze mugenda okuddamu okulaba twabasaba kino nakyo kanziremu kubanga twakisabidde mu eri vidiyo esembayo egenda kubeera ya nkoko temusubwa vidiyo eyo mbegayiridde vidiyo esembayo mbadde mbasaba temugisubwa ku Mr. Lubaale ziri bbiri ngolese eno kakati eno y'emu kweddirira ziri ebbiri ezisembayo waliwo part 4 ne part 5 kuzirize twakwata ez'enkoko ey'ennyaanya mwagirabye ey'okulimira wafunda ne mugiraba kati eno ya mboga kati ziri zibadde za nkoko n'ebirundibwa ebirala naye nga twasinze nnyo tagetinga nkoko gwasobola okuba ne loko n'ogiwa enkoko obwana obungi oba gw'omulunzi w'enkoko ezabwera oba saso endiisa entabula enkuma enkijjanjaba byonna twabitulidde kati vidiyo eziri esembayo tozisubwa gwe omulabi wa vidiyo eno eya cabbage tozisubwa so tosubwa vidiyo ziri kati eno y'emu ku ezisembayo n'ekirala kye tubasaba twatandise okutaako vidiyo twabagamba nti tulina vidiyozi nnyingi ezisukka ne 45 so twagala vidiyo zino tuzite ng'omwaka guno tegunaggwa kuba tuba tutanga vidiyo emu kati vidiyo eyo emu bwe tuzita olw'ebintu ebyo bye tukola ate nezituuka omwaka ogujja twagala ebyomwaka guno tubisubula omwaka guno so kati twalanise okutaako vidiyo ezisukka mwemu nga twali tukikola ewiiki ennamba abaana bata vidiyo kati esukka mwemu mu wiiki so twagala content yonna ggweyo naye nga vidiyo eno yo ekwatiddwa mu mwezi guli tuli mu Novemba yakatandika mu mbeera efaanako bwetyo so njagale tukimanye ekyo tukitegeere vidiyo esigadde nazo zirondole part 4 ey'enkoko ne part 5 olabe emisago y'effule Lubaale engeri gyatabulamu emmere olabe engeri gyalungamu ekirungo oba gyatabulamu ekitiyo Mr. Lubaale tuli kulaba cabbage cabbage ono wa bbanga ki cabbage oyo ali mu myezi 2 era nga waayeyongerayo weeks 2 nja kuba nkungula cabbage wa myezi 2 n'ekitundu ogwa bbedi togubaliddeeko nga togubaliddeeko waba akeereye nnyo myezi 3 okusinziira ku kika n'endabirira myezi 2 kitundu mbanze nkwata sente oba okwata sente ye baneka nkuliseeyo ku katale kali tewampa ku sente akagundi oba wampa sikyajjukira bulungi omanyi olina amafuta agompa naye sitegeera bulungi naye omanyi omusajja omu yali atusomesa n'alugamba yali mulogo naga nti omulokola omulogo yogoba wa ssente nti nogenda onywemu kasukaali n'agenda n'ajjukira nti Mr. Lubaale amubanja 5000 n'asasula naga nti ne Katonda abamanyi nti bakubanja
naye oli wakwala sente enkumi genda onywe mu sukali genda ogule sukali okoleki okujja ko ngolya kwadde sente naga genda okole mu kyokole oba nakwabwa nsi nga gubotera okumpa nongamba nti kyekubeeremu kati ogwe wadde mbo kisikozesa kyoba oyagala naye ekyo si yensonga kuliko buba ne cabbage oli akatale kakuyisa kata soka tuddeyo akatale tekali kabi nga nti bwoba odiringa n'ebyokulya teweeraliikirira ekisinga ekyobulabe mu nsi muno kwe kudiringa n'ekintu ekitaliibwa bwe kikkalubira dimandi yakyo oluusi eba ya sizoni naye okulya ebintu byonna ebyennimiro bitambula buli lunaku nga birina obwetaavu ekyenjawulo kyokka nti waliwo season of high demand waliwo ekintu ekyo kibeera ku katale ennyo okubeera katale ku ngeri ey'enkizo okusingako mu biro ebirala so ne cabbage waatyo kati ebijanjalo biba bituuka awo vegetables nnyingi nga zirabika akatale kabaako wansi naye ate bibeera mu mbeera nga yabbula naddala mu kyekyeyo n'ebijanjalo nga tebiri nnyo ku katale ate olaba nga emiwendo giba waggulu so wekityo bwe kiri naye nga mu mbeera yonna tosobola kutuuka lunaku lwonna n'ogaa nti mu katale tebali kwetaagayo cabbage pozinga omutindo mufu naye ate n'ekyamisa Godfrey Dwyer bwe tuddayo eri gye twatandikira mu vidiyo ziri endala nti n'omutindo engeri gye weeseetinzemu kuba kati gwe eisookera ddala bwe njogera naawe wanu ebibalo byo bingi ate bye tugamba abantu naye nakera nti gwe nali ŋŋamba ne mugamba nti bw'olowooza yali agamba kati mulimisiza abantu mulundisiza abantu kale niatuuka nga ebintu bifootinze ebintu bingi ne mugamba tegwayoddeko olunaku nga tebali kulya lubeerayo konze ekisookera ddala omuntu oyo alima oba alunda nga talina pulaani oyo agenda obulwa akatale nze wano mbeera bwaneno nenyingira nto ne bajja nga bayingira buyingizi banoonya biki banoonya kubanga waseetinga amanyi nti wemba njagala cabbage oba njagala amagi oba njagala sukuma oba ennyaanya ngenda ku faamu awo oli kitegeera ate nga kitandikira ddala ne banneiba bantu abo n'abakuliraanye kirungi okumanya byokola tetuyinza gamba nti no zino zonna baneiba bagenda zirya naye neiba gw'olina osookerako nti bw'anajja banna katugeze nga 20 abakuliraanye buli omu najja nga byonna kwakimayo ya 1,000 ya 1,000 kitegeeza nti nno gwe oba akatale si kazibu gy'oli omanyi kye Mr. Godfrey Dwyer eriye omuntu ng'alima ebintu naye nga ne baneiba be kizibu okubimugulako naye ng'era akaaba akatale bayinza okuba nga yakakitandika nga tebamanyi nti alina ekyo kimu mulimu okuba nga enkolagana n'abantu abo nga si nnungi okusinziira ku muntu gye yakulira oba oli awo ne baaliraanye nabe neeyisa yaabwe byonna bikulu gwe ojja kuba olima ate oli alina kisolo naye nga tabalirira mmere ye ate mu mmere yo mwayagala ayise ebisolo bye bwe bityo oluusi omugambako siba ate naye n'akulabanga okweraga naye ng'ate mwenna muli mu bizinesi munoonya funa ow'enkoko eziri ku free range ali wafunda akibalira wa banneiba kati neiba olimye kasooli olimye cabbage enkoko zitakula ebintu byo byonna ebijanjaalo sibikosa oyogerako n'obeera mubi naye nakyo kikulu nnyo okuba ne banneiba nga muteekawo embeera ey'enkolagana ennungi omuntu wamunnyonnyola si buli kimu nti kitambula nakumuvuma oba kutwala ku poliisi oba kusaanyaawo kintu kyekikukosezza leero kiki ekyo ekikosezza ekikyo ate enkya nayinza okubaawo naawe obwetaavu bw'omuntu oyo yesebo so okuzimba omukwano ogwo kikulu nnyo so mbadde ndi kubagamba nti cabbage ziyeri mwaziraba kati eno paati ndala ono tuli mu 224 oli yali 223 Mr. Lubaale ogambye nti cabbage oyo amaze emyezi 2 mu weeks 2 ojja kuba ng'amazeeyo ebbanga lye nga wenoge era ng'omuntu wali olwatandikira omusimba era obadde omulaba ngakulaga nti azinze kyekyo sebo okay cabbage oyo ono kati waliwo ono ow'ekyengulu ne wabawo n'ono ajokkirira wona obugatte ono ow'ekyengulu alinga ku bugazi ki wantu awo nabalawo nga wagendawo ebikola 3000 ono ow'ekyengulu yes kati wano wansi wajja kolawo enkolo 3,600 kubanga wo waneneko yes waneneko naye kati kyetunuulira nti nze mba maze okulaba nti ezo ssente naawe olina kwota eka osobola okulima ebikola ebitaka wansi wa 2,000 bisobola okuba ebikola 2,500 oba okuwera 3,000 kubanga nakigamba nti spacing osobola ogikola wano okuva ku layini okudda ku layini fuuti 2 kubanga amabanga ago geetaaga okuyitamu ng'ofuuyira
then wano okuva ku kikolo okudda ku kikolo oyinza okukola fuuti 2 ku 2 then oba n'okikoleemu kitundu okuva ku kikolo okudda ku kikolo kubanga ki nti wano ne weyenyigamu ku katono science ali mu ki mu biriisa ebingi by'oteekamu ng'osimba kati olaba nti ate n'oba ng'omuwaddeko allowance nti eno wano omunyizeemu kitundu naye ate wano okuva ku layini okudda ku layini wali fuuti 2 ndi cabbage oyo ajja funa omusana bulungi naawe kijja kuwa n'embeera ekusobozesa okuyitamu ng'okoola ate oyanguwire n'okuyitamu ng'ofuuyira olw'amabanga ago amalungi yesebo so ojja kumaliza nga wandiwoluza nti wagenda ebikolo 25,000 ng'oluusi wagenza ebikolo 30,000 oba 27 oba 28 okusinziira so kyekyo naye ng'ekikulu mu byonna ebintu bino ebimu eby'ennimiro byagalamu ekibalo n'okuteekayo obudde nti sooka omanye neetagayo ebikolo bimeka then ne wooba osima ebinnya toteebereza buteebereza kyandibadde kirungi okwate akaguwaako oba olukoba omanyire ddala ngamba nti fuuti 2 kwata olukoba olwo opime fuuti 2 z'olaba si kuteebereza then n'eri layini gyegenda okuva n'eri layini gyegenda okumalira ng'okiikayo ng'omanya nti obwo obuti kati ne wonaakwata wano omuguwago then omanya nti nkwata okuva ku kati kano okutuuka ku kati kali nva wano paka wali ng'otambulirako ebipimo by'omaze okola ki okumaakinga nga oba okirabye ssebo ng'olukoba bwe luba lukuwadde si kyekimu n'okupimisa amaaso bali bannaffe batugamba twasimba dda twalima dda ebintu bituli mu mutwe oyinza obutasobola kuba na uniformity mu mbeera ng'eyo bwetyo ng'okozesa amaaso gokka yesebo Mr. Godfrey twagala otunuulira awantuwo wano tulaba nga waliwo engeri nti lukalu okikoze otya okubeera nga gwe olima cabbage ku lukalu n'olya ssente n'okusinga bali abalowooza nti cabbage olina kumulima kumpi n'awali essenyu oba n'awali amazzi yesewo kakati science ali mu kumanya ki kye weetaaga cabbage kye yeetaaga cabbage yeetaaga ettaka erinnyogovu teyeetaaga mazzi galegamye ettaka nga linnyogovu moist soil moist ng'oliraba nti linnyogovu bunyogovu naye si bbisi nti oba yeetaaga kitaba kati mu mbeera bwetyo esobozesa cabbage okula nagamba nti cabbage woolaba akasoli wasobola okula woolaba ebijanjaalo webisobola okula ne byeyagala bulungi eyo embeera ekuzisana ki ne cabbage so n'oli ali mu kisenyi wonaaba nga tewasima mikutu enkuba wenaatonya neyitirira amazzi ago gajja kutta cabbage kasaga mutuulamu so ekyokugamba wano nti okikola otya mu mbeera yakufukirira naawe weetayiminga nakikugamba nti sima ekinnya ekiwerako oteekemu manyiwo ono manyiwo ono womuwa ku budde n'afuna eyo enkuba mwenyini avunda ate waavunda n'akuuma obunnyogovu kyekimu ku birungi bya nakavundira ono nti akuuma obunnyogovu bwenkuba wemala okubayo ebiro 2-3 n'omanya nti bino ebintu bimaze okuvunda jjukira osimya ekinnya kineneko okitaddemu manyiwo oyo oba suwaani n'obitabula bulungi n'ettaka n'obiwa akaseera enkuba n'etonnyamu nebivunda nebimala oseetinga kati ebbugumu eryo weriggwamu awantu awo enkuba neweddamu neekubayo ekiro ekirala kimu osobola okusimbira ddala bulungi kubanga osaamu busa mukono wano waba wagonvu n'oba nga osobola okusimba cabbage oyo newonaaba ofukiira tojja kumenyeka nnyo nga muntu asimye wantu nga tataddemu nakavundi ono n'asimba kubanga ly'ettaka likala mangu ate wano lino likuuma obunnyogovu ate newekinaaba nga kamaze okukwata ojja kulaba nti kajja ku developinga root system eyo kajja kuleeta emirandira ku supiidi ate nga girina amaanyi ate kisobole n'okukira ddala eri wansi jjukira yonna waliyo ki obunnyogovu kati bw'otakikola notakulawo butakuzaakanya kungulu oba olabye nti omusana lwe gwakamu ennaku 2-3 ettaka lino lyonna libuguma ne kaba nga konna lyokya paka eno ku kakolo ojjasanga cabbage wo ng'afudde so kikulu nnyo okubala yesebo Mr. Godfrey yesebo omuntu akozeseza nakavundira n'omuntu akozeseza ebijimusa bino ebizungu muntu ki ali safe akozeseza ebyaffe ebya nakavundira atya kubanga byo nakubuulira ebirungi byawo nti birwawo mu ttaka ate bikuuma n'obwo obunnyogovu ate bya ssente ntono oyinza obutabigeraageranya na biri kuba biri oyogerera mu kakiro oba mu kiro 5 oyinza n'obuuzaako ensaawo ya kiro 5 ya ssente mmeka oba kiro emu ey'ekirungo ekyo eyakijimusa ekyo ya ssente mmeka kiro emu tugeze oba ebijimusa ebyo oyinza okusangayo ekye13,000 15,000 bigenda bikyuka okusinziira ku bika oba ku kampuni naye kati kyetugamba nti kino kyekyasinze ddala okuba ekyomulembe kwekuuma obunnyogovu obwo biri bisinga okukola
okwenkuba naye kati ate kino kikola okwenkuba n'okwomusana n'olaba nti kikubeererawo olw'okuuma obunyogovu buli ate nno naddala obanga wasobola n'okufunayo ku lusenyente nawo n'otabulamu kiba kyongedde okwongera awo kubawo nnyo kitegeeza nti singa mba ne kalimbwe oba nemba kalimbwe gwe twatunulira ennyo ekirimbwe oba busabwa nti naye nga buvunze bulungi kitegeeza bwe mba n'olusenyente mbeera ndi wanjawulo nnyo kuwona asimbisize naddala mu biseera ebyekyeya oba olinawo ekyeya olusenyente luno lukola lutya lukuuma obunyogovu kitegeeza kaso gundi ono cabbage ono mu biseera ebyekyeya oba eby'omusana wegwako ennyo gwoyinza obutakosebwa ng'oli eyakozesa ebigimusa biri ebizungu omusana gujja kuyitamu mangu mu nnimiro yo gujja kuyitamu mangu so nga ate ono eyatabula bino gwetunulira ab'amasanyalaze bonna nga bakola earthing era ojja kulanga mu byonna bye beetooloolerako lusenyente munnyu naye ate fe omunnyu tetugwetaaga mu nnimiro kubanga gujja kuleeta olunnyu mu nnimiro mumanye ebizibu ebiriwo nti awantu awo wali olunnyu kirime tekyeyagala kati kyova olaba tugenda nitukozesa biri ebyaffe ebirala ebirina kino omanya nti kati kankwate kalimbwe oyo kamuteekemuko olusenyente lubeere nga byetabula wamu bisobole okukola ekyo nti omusana kubanga embeera ya leero tekyategeerekeka oba okyasuubira nti enkuba egenda tonnya omusana ne gwaka naye kati gwe wasima ekinya ekiwerako obeera seefu gwe wateekamu ono nakavundira naawe obeera seefu bw'oba walina enkizo n'osobola okubika ennimiro yo naawe obeera seefu naye mu mbeera ya bulijjo batono nnyo abalina obudde obubika cabbage kubanga waba wanene ate n'ebisubi biba bingi ebikola ki ebyetaagisa naye ate si wobanga ekirime wakikolera kino kirwanira awo nga bwe kitambula okusinga gwe watakulawo obutakuzi so kati musana buli wegukwekiikamu ng'omanya omutindo gugenda kufa mu sayizi cabbage oli namutunda naye natunda nga n'owoolukumi n'omutunda owoolukumi n'otunda ow'olusanvu n'omutunda n'ow'ebitaano naye nze bwe nali eri ngambala nze nakubaliranga ku bbeeyi ya wansi negamba toyinza kulemera tunda kabeji w'ennusu 5 kale wakiri ennusu 4 kale bakudondodde nnyo kale ennusu 3 ebyo byonna twabitunuulira n'otayiminga bw'oli naawe osobola obeereyo mu kyalo n'obyereetera mu katale ne bakugulanga musuubuzi so kati omutindo guno omuntu alaba nga gwe kyomugamba ne wakireka ewuwo n'agenda ku mudaala ng'ate nga wageraageranya alaba nti kyalese eno kikola ki kisinga era yembeera yemwe tusobozesa okutunda products ze tulina ku farm nti ffe abamanyi ebye tulina bye balagirira abalala oba ye wakitwala oli n'alaba kwono kyatutte nagaye enkoko ogijjeewa kino ekiproduct ogijjeewa yamugamba nti njijja awantu we wali ku miwendo weegiti oli agamba waayika ŋŋende eyo gye nkola ki gye naafuna ekyesigika so weekityo obadde onyumyawo nti manyi misa gweve lwada anyumya ndako nti oyinza okulimirayo mu kyalo naawe ne weetera ebintu byowa mu Uganda ate nina omulimi wawe gwenyumya naye wakiseeyo kakati nagamba nti yalima obutula buno nga bungi olw'obutula obwo bwe bakaza ngese zino okatunkuma si katunkuma buli mu formula kale nga bwakatunga ne butula buba bungi babulima nnyo wakiseeyo kati yadangamba nti yalima obuntu nga bungi kakati nagamba nze banazajja banziba obuntu no kambwesitulire mbwetwalirewa mu katale kakati agamba agenda otuukeyo nga teri akola ki alamuza oli kitegera kyokka bali abala baleeta bo ne bakola ki kati mbu yatuuka akaseera nga yeegayira bugezi yewokebereko kalulabe okeberabe ku maali naye nga mu byonna ki kyetugaa nti misalubale wabeera ne kabeji wano bajja bamukime bamutwale ngaye tatawanye byagendeyo kwegayirira abeere mu katale okumalamu ennaku nga 5 oba 3 nenga n'okuwola obuzibu nja kujja twala yabadde agamba nti nagera okumalizanga esente sirina kyenfunyeeko kubanga nasigaza emitwalo 2 n'ebiseera ataddeyo emmotoka etutta ebintu ebyo kakati nagamba nti ebintu bino woba onaabikola tunuulira nnyo gyebimalira katale nagamba nti obaga nti ate gogumutaliiro olina okuba ne connections wano ne wali ng'ate olinako woosobola okulandira oga nti ntaddewo kino naye singa wano tekiteerera mu layini eno nkwatira wa n'abalunda enkoko tuzirunda naye totunuulira basuubuzi bokka enkoko jjo ogamba nti eno bampemu emitwalo 4 oba eno bampemu 3 naye 3 tatya kugamba 2 n'agamba kale nkusaasidde nnyo nditwala mu bungi 2 kitundu naye nga gwe omulunzi ogenda okubalamu
ng'olinga owakolerera ye Yes. agenda tunda mu nnaku 2 naye yakola amagoba mangi okusinga gwalundidde emyezi so nze ne ŋŋamba yiwe mbaddala musuubuzi ono nga tazze kundondola sirina basobola kumpa wano mitwalo 3 oba 3 kitundu oyinza okubanga gwe gyoyagala okumpaamu 2 ekitundu ng'ate waliwo agenda ogimpaamu 3 ekitundu kubano bakamukamu oba ate olinajja ng'atwala eziwerako ne mugamba ekale nkugiddemu mpa 3 Yes. ngenda okumaliriza okubalansinga nga nkoze eki nga mpiseewo twetaaga nnyo connection mu katale nti buli kaseera lw'oba ne product yo obaako b'owuliziganya nabo abajja okuconnectinga tusobola okuba abalunzi nga bangi naye ekizibu okugamba mbu olina product zonna ku full time nti buli muntu wagira buli kaseera nti buli kimu weekiri ne ku faamu zolaba ezo ez'amaanyi era nazo zituukako n'otuuka n'olaba wenagamba abuukinga olindemu buukinga olinde byakubuukinga tubagamba nti naffe bulijjo era n'ab'obukoko obuto we batyoga nti abuukinga teekamu olindeko bw'oba oyagala bya supiidi w'osanga chansi nekusanga nga weekiri nga ukolebwako Mr. Lubale cabbage ono tuddeyo wali ku lusenyente waliwo enkola endala gye batugamba nti olusenyente ono lusobola okutuyambako okutuwonya ekisanja olusenyente olwo olugobawo n'olunnyu kyakugamba nti omunnyu tetugwetaaga mu nnimiro buli kimu kukikola olunnyu olunnyu lukola ntulubyetinga kinene ku kukubwa ekisanja ku birime ebyo olunnyu kyeki olunnyu nakikumenyera nti ettaka eryo baŋŋambe nti yandibadde ng'erimu asidi omungi omunnyu libamu olunnyu olwo nga lungi ebintu ebireetera ebirime ebyo okubanga tebyeyagala bulungi ekirime n'okisanga nga kirina nga kikolamu ebikoola ebyo ng'ebya yero waba nga kasoolinga oyo n'omusanga nga tebyeyigira bulungi waba ebijanjalo ng'ebyo ne bimera naye ng'olaba tebyeyagala biyinza okukomera ku bikoolaawo nga bina ne bibeeraawo nga tekiri kweyagala kuba matabi bulungi kusobola kuwa bimuli ebikola ki ebiwera n'olaba ebikoola ebyo nga birinamu kakayero ke bireeta buli kaseera ng'olaba tebirimu muddo obikodde oluusi ofuuyidde nako naye nga biganye okukyamuka so kyekyo mu mbeera bwetyo nsobola okugamba so olunnyu olwo lwa bulabe n'ennyaanya lugikosa ne kabbegi lumukosa kabbegi oyo yeeyekeza ddala ne kibeera ddala ng'ekisanja asobola kubanga asiriira ebikoolakoola ebyo ne bisiriira n'olaba nga teyeeyagala wadde then n'ennyaanya ejja kubaawo naye nga teyeeyagala kuba nnyo matabi so kati bino ebimu woogiteerako oba ogiyambye okulwanyisa bikendeeza era abakimanyi eyo ekyolunnyu bwe baba balimawo nomanya nti oba bijanjaalo asobola okugenda ne basooka ne basigawe manyiwa oyo ne basasanya mu nnimiro eyo then tractor nejja n'erima oba n'akabala oba n'amala okusimba then n'alyoka addamu ng'amansiramu mu nnimiro abamu basinga kugamba nti wabaawo olunnyu gwe kozesa wagulikale kyo lime oyo lime ndoza mumanyi ow'ennimiro osobola okufuna oyo naye akendeeza ku lunnyu kati gwasobodde okufuna nakavundira naawe oba oli kutambulira mu mbeera bwetyo ate kati ffe eno omusekenere y'obutunda ate layimu oyo atukolera nnyo kubanga tassa mu bintu bingi kati ate jjukira kati ate ffe tetulina busobozi bugenda kukebeza mataka kati ojja kusanga ettaka ng'eryo nga wona alitwala mu laabu bajja kugamba nti ettaka lino oliraba okusinziira ku pH nga bweri bweti ne bweti ne bweti olina kulimirawo ekirime kiri mu mbeera bweti ne bweti ne bweti nga kyekiri Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola gwe omulunzi ow'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko omulunzi ow'ente, embuzi, endiga, obumyu naawe batuukirira ofune amagezi aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeettanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteka ne Cambrough gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa bakufunira ensigo kwoteka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa emiyembe amapaapaali obutunda n'ebirala bingi gwe omulimi wa vanira naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe
ebizimbe okuli eby'omuttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, cabbage, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.